Embeera ku Lutikko Lubaga esibye ya Kimpowooze mu kusaba n'okujjukira obulamu bwa Paapa eyawummula Benedicto ow'e16 ku wankaaki wa Lutikko wateereddwawo ekifaananyi kye nga kikuumibwa abasirikale ba Paapa nga zikunukiriza okuwera ssaawa 8 kiyingiziddwa munda mu Lutikko wakati mu kkoolo by'ennyimba era nga kyaniriziddwa omubaka wa Paapa Luigi Bianco n'abeepisikoopi. Oluvannyuma omubaka wa Paapa ng'ayambibwako Ssaabasumba Paul Ssemwogerere n'abasaserodooti abalala akulembeddemu ekitambiro kya mmisa eyeetabiddwako abakungu okuli omubaka wa Italy mu Uganda Massimiliano Mazzanti, Katikkiro Charles Peter Mayiga n'akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Mathias Nsamba Mpooga. Omubaka wa Paapa Bianco mu bubaka bwe ategeezezza nga Paapa Benedicto bw'abadde ekyokulabirako eri Eklezia naddala mu bubaka obw'essuubi n'okunyweza okukkiriza nga yeesigama ku byawandiikibwa. Bianco asabye abakkiriza okuba n'okwagalana mu bulamu bwabwe basobole okunyweza okukkiriza. So is the faith, the central aspect of the faith is love. And this is always important to remember. Ssaabasumba Ssemwogerere ategeezezza nti Eklezia efiiriddwa olw'okuviibwako omuntu ow'enkizo ng'amutendereza olw'okuba ow'enjawulo. Omuli okwesabira naye okumusabira naye era tumusabye nga bwagenze eka ng'aleme koma kutusabira ng'alina emiyaga egy'enjawulo ebitutawaanya atuwolereze eri Katonda waffe. Ategeezezza nga bw'agenda okujjukirwa ennyo olw'okukkiriza kwe. We have got to contend that this deep insight and knowledge was not just because of his intellectual smartness, he was also a deeply prayerful man. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.